oba obadde weebuuza obanga obadde okyebuzaabuza nti ekigenda mu maaso mu Middle East tokiraba nti olutalo eggwanga lya Isirayiri lwe lulwana si lwa Amerika na Bungereza butereevu. Olwebuuze ekibuuzo nti lwaki ekiro ekiteesezza olwaleero, kubanga olwaleero 22 mwezi gwa Desemba mwaka gwa 2024 webukeesereza obudde vidiyo z'olabaawo za kibuga kya Yemen n'emiriraano nga Amerika ne Bungereza baabuusizza ennyonyi zaabwe mu ggwanga erya Yemen ne basuulasuula bbomu nga bw'olaba mu vidiyo ezo mu ggwanga erya Yemen mu capital city yaabwe ya Sanaa n'emiriraano. So lwaki weebuze lwaki bagenze ne babanga basuula zino bbomu? Baazisudde olw'okuba nti Abayemeni bagezaako okubanga bakuba eggwanga lya Isirayiri obanga babalemesa okuyisaamu ebigendererwa byabwe. Is this kino kye baakoze kyolina okwebuuza, is it for the security of Britain on the case of Bangereza? Is it for the case of America? Ojja kwebuuza nti is this for the security of the American people? Because the Yemen abawa Abahuthi tebannalumbako Bangereza, tebannalumbako America. Kiki ekibaleetera okubanga batwala ennyonyi zaabwe? Oba kiki ekyabaleetedde okubanga batutte ennyonyi zaabwe okubanga bakuba capital city, basuula bbomu ku capital city oba ku bibuga bya Yemen? Why do they do that? Bakikola lwa nsonga nti Yemen yasudde esindika ballistic missiles mu ggwanga erya Isirayiri. Yensonga, that is the only other reason, there is no any other reason. So bagiyambako okubanga baweakeninga eggwanga lya Yemen. Wenfuna bulungi. So Israel can't keep flying from Israel to Yemen wala. Eba yeetaaga obuyambi. Kati bino bye bakola babikola on behalf of Abayisirayiri. Bawanguyiza Abayisirayiri kino kye nkugamba nti gwe woba olowooza nti luno olutalo lwe balwana Abayisirayiri lwabwe nga bo. It's not sikituufu. Luno olutalo lwa America na Bangereza. Tujjukire nti bano Abayisirayiri abalwana luno olutalo ba Zionists. They are not actual Israelis. These are immigrants. Abagendayo obugenzi mu ggwanga erya Isirayiri be baatwalayo obutwazi. Tujjukire nti babajja mu Europe, babajja mu mawanga ga Europe, mu Ukraine, mu Russia, the whole of Europe, Holland, wherever. Kati bwe singa Israel ewangulwa mu luno olutalo lwa Middle East n'esangizibwawo, baba balina okuddayo. Ate eri gye badda tujjukire nti nayo tebabaagalayo. So balina okubayamba okubanga basigalawo. There are very many, it's complicated. Ensonga nyingi zoyinza okuba ku nsonga eyo. Naye luno olutalo, it's also like a proxy war ku side ya America ne ba allies baayo. Kyova olaba Isirayiri weeremeddwa bo nga bayingirawo. America n'Abangereza baabuusizza ennyonyi zaabwe ne bagenda mu bibuga ebya Sanaa ne basuulasuula bbomu basobole okubanga banafuya Abahuthi balekerawo okubanga basindika emizinga okukuba mu ggwanga lya Isirayiri. That is what this is about.